mukaaga CBS kutuusaako pulogulaamu ekiri ewala omuli amawulire agabuusibwa amaaso ageewuunyisa ganyuma ate nga gayigiriza. Ekizungirizi nno kyatututte yogayoga mu nsi eya United States of America ng'eno nno amawulire ge twasanzeeyo ga mupaatiri mu Ekereziya Katolika nti akizudde awatali kubuusabuusa kwonna ti Omukama Katonda atuula mu ggulu mukazi. Pulogulaamu eno ekiri ewala ku 88/8 yalaba omwoyo gwe nga gubuuka mu mubiri gwe olwo nno malayika ne ziguddukira ne zitandika ku lugendo olwamutuusa mu ggulu ewa Mukama Katonda. Toswa musajja wa Kabaka wamala Balunabba kutuusaako ebinyuma omuli ebya bulijjo n'ebitali bya bulijjo eby'ensonga by'obadde obuusa amaaso n'ebyo by'obadde tomanyi. Tubalamusizzaako bannaffe mwenna abatuwuliriza wano ku laadiyo Kyabasa Famma, laadiyo Buganda, laadiyo ya Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda, omukutu guno ogwa 88/8, laadiyo ey'obujjajja. Kano nno ke kadde aka pulogulaamu yaffe ekiri ewala, nga bulijjo okuteekateeka n'okukwanjulira pulogulaamu eno ekiri ewala, nze musajja wa Kabaka munnassinga ow'ensonga Wamala Balunabba. Olwaleero mu pulogulaamu eno ekiri ewala, President Trump azindiddwa obulwadde obukambwe ng'omukazi muzibe bwe yafa amulagudde. Wuliriza omanye muzibe bwe yalagula bino gye biggweera. Baabano abantu abasinze okuwangaalira mu bufumbo mu Uganda babumazeemu emyaka egisukka mu 8. Baabano ba pulezidenti ba Afirika abazze bawangulwa mu kulonda ne bakkiriza ebivuddemu ne bawaayo obuyinza mu mirembe. Olwaleero bwetyo bwe tugenda okutambula mu pulogulaamu yaffe eno ekiri ewala, nange musajja w'ensonga Wamala Balunabba. Era kanzije tutandikire ku mukazi muzibe eyaleka alagudde Trump nti agenda kulumbibwa obulwadde obukambwe omwaka guno. Trump obulwadde bwamukutte, muzibe yagamba biggweerawa. Pulogulaamu ekiri ewala ne musajja wa Kabaka Wamala Balunabba. Mu ssabbiiti eno mu pulogulaamu yaffe eno ekiri ewala wano ku laadiyo Kyabasa mu Ffeffetta Nsonga, omukutu guno ogwa 88/8, leediyo ey'obujjajja, empenduzo yaffe yatusemberezza eby'Ebbulugaliya. Mu kwanukula munnaffe Ssemaganda Juma ku Haku Addi Furniture Center ensangi okuliraanira poliisi eyatusabye okunogaanya ku kulagula kwe nayogerako mu myezi egyayita okukwata ku kulwala kwa President Donald Trump owa Amerika omwaka guno. Ssemaganda Juma ku Haku Addi Furniture Center ensangi n'abawuliriza abaffe abalala mwenna nabategeeza ku ntandikwa y'omwaka guno mu pulogulaamu eno ekiri ewala ebintu omukyala omulaguzi muzibe mu nnansi wa Bulgaria omugenzi Babavanga byaleka alagudde okubaawo omwaka guno mu nsi omuli n'ekya President Donald Trump owa Amerika okulwala obulwadde obukambwe. Omukyala ono muzibe omubulugalia Babavanga ng'amannya ge mu buzaale ye yali Vangelia Pendeva Dimitrova yafa mu mwaka ogwa 1996 era we yafiira yali wa myaka 84. Naye ng'ebintu bingi ddala bye yaleka alagudde ebizze bibaawo mu nsi eno nga bwe yaleka abiragudde ensi ne yeewuunya. Kaakati mu ebyo omukyala ono muzibe Babavanga bye yalagula okubaawo mu mwaka guno 2020 nga bwe nabategeeza ku ntandikwa y'omwaka guno, yalagula nti Pulezidenti wa Amerika aliba mu ntebe nga kaakano yeewuuyo Pulezidenti Donald Trump nti wakukwatibwa obulwadde obukambwe ng'omwaka guno tegunnaggwako, obulwadde obutali bwa bulijjo era obunaaba tebumanyiddwa nnyo mu nsi nga tebunnanoonyerezebwako nnyo. Era n'alagula nti obulwadde buno gye binaggweera, Pulezidenti wa Amerika ono bujja kumuleka nga amatu gaggadde tegakyawulira oba ng'afunye ekizimba ku bwongo. Kaakati nno ku ntandikwa ya sabbiiti eno akabi kaanyizza mu nsi eya Amerika bwe kyakakasiddwa nti Pulezidenti Donald Trump yabadde azuuliddwamu obulwadde obukambwe obwa COVID-19. Obulwadde buno bwamutuusizza n'okuddusibwa mu ddwaliro gye yamaze ennaku 3, ng'ensonda zigamba nti baatuuse n'okumussa ku byuma ebiyambako mu kussa ng'omukulu embeera etabuse. Pulezidenti Donald Trump yadde nga yazzeeyo mu maka g'obwa pulezidenti okukakkalabya emirimu gye, naye tannatandika gikakkalabya era nnyinza okugaa nti biri byabadde bya byabufuzi, kubanga ate olunaku lw'eggulo ku Lwokutaano baddokita bwe balangiridde nti mwetegefu okuddamu okukola, naye ng'ajjukira nti ku Lwokusatu yalangirira nti yazzeemu emirimu. Era omukulu ono ekituufu akyali ku bujjanjabi, era n'abantu abawerako abalina akakwate ku maka g'obwa pulezidenti mu Amerika okuva akabi kano lwe kaagwa bazze nabo bazuulwamu obulwadde obukambwe obwa coronavirus
obulabika nga buwanisa amatanga mu nsi yonna. Kakati nno abalondoozi b'ensonga bagamba nti kuno kwe kulagula kwennyini omukyala ono muzibe Babavanga kwe yaleka akoze ku by'okuba ku President Donald Trump mu mwaka 2020. Era kati balindiridde okulaba obanga President Trump obulwadde buno obukambwe obwa COVID-19 bunaamuleka azibya amatu obanga afunye ekizimba ku bwongo ng'omukyala oli muzibe bwe yalagula. Omukyala ono Babavanga okulwala kwa President Donald Trump si kye kyokka kye yalagula nti kyakubaawo mu mwaka guno 2020. Babavanga yalagula nti mu mwaka guno 2020 wagenda kubaawo okwegeza mu bulamu bwa President Vladimir Putin owa Russia. Era n'ategeeza nti omukulu abaneegeza mu bulamu bwe okugezaako okumujjulula bajja kuba ate bantu be baakulusegere okuli n'omu ku baddukanya ebyokwerinda bye. Babavanga era yalagula nti mu mwaka guno 2020 nti omuyaga ogw'amaanyi ogulinga tsunami gugenda kukuba ssemazinga wa Asia, era ng'ensi okuli Pakistan, Japan, China wamu ne Indonesia ziri ku lukalala lw'ezo eziyinza okumansukirwa ennyo omuyaga guno ogw'amaanyi. Omukazi ono muzibe omu Bulgaria Babavanga nga tannafa mu mwaka 1996 bingi bye yaleka alagudde okubaawo ebizze bibaawo. Ng'ono yalagula obulumbaganyi obwakolebwa ku Amerika obw'okutomeza ebizimbe ennyonyi nga 11 Septemba 2021 nga yabulagula mu mwaka 1989 nga bukyabulako emyaka 12 bubeewo, bwe yategeeza nti mu myaka nga 10 egyali gijja okuva mu 1989 nti Amerika yali egenda kukaaba amaziga kubanga waaliwo ebinyonyi ebinene eby'ebyuma ebyali bigenda okubuukira mu bbanga lyayo, ebinyonyi ebyo birekenga ekaaba amaziga. Babavanga era yalagula okujja n'okuwangula kwa President Barack Obama mu 2008 nga President wa Amerika omuddugavu asookedde ddala. Era byonna byalinga bwe yabiragula, Obama najja era mwattu n'awangula, n'ekifo kye yamulaguliramu ekya President owaana mu abana era kye yatwala. Okuleka nti yagwamu akantu kamu kokka. Bwe yagamba nti ono yaliba President wa Amerika omujjuvu alisembayo. Naye kimaze okweyoleka nti si kituufu, kubanga Trump yajja ate n'awangula ate naye President wa Amerika ate afuze n'ekisanja kino kigenda kuggwako. Muzibe Babavanga era yalagula okuva kwa Bungereza mu mukago gwa Bulaaya. Yalagula omuyaga gwa tsunami ogwakuba Thailand mu 2004. Yalagula okubbira kw'ekyombo kya Russia mu 1908 ddala ne kubaawo nga bwe yakulagula. Era yalagula okubalukawo kw'abakambwe ba ISIS mu kyondo ky'Abawalabu n'ebirala bingi, byonna nga bizze bibaawo. Ebirindiriddwa mu myaka egy'omu maaso byaleka alagudde nti nabyo byakubaawo. Yalagula nti mu 2028 gy'emyaka 8 gyokka okuva kati nti omuntu ajja kusobola okugenda ku sseŋŋendo Venus akubeeyo n'ebibanja. N'alagula nti mu 2013 wajja kuzuulibwayo abantu ababeera wansi w'amazzi nga bo gye bawangaalira nga bulijjo tubadde tetubamanyi, era ng'abantu bano balimu olwa muntu musukkulumu oba kyakula busukkulumu. N'alagula nti mu 2034 buli muntu nti ajja kuba asobola okugenda mu biseera eby'omu maaso, ate n'akomawo mu by'emabega, okugeza nga nsobola kati nga nze bwendi wano okusalawo ne nningizaako mu mwaka 2023 n'endaba ebiri baayo era ne mpangalirayo kkaakabanga. N'endaba ebiriyo ne mmanya ne President alibaako mu mwaka ogwo. Olwo ate ne neekomerawo mu mwaka 2022. Babavanga yasembyayo na kulagula nkomerero ya nsi, nga yategeeza nti enkomerero y'ensi eribaawo mu mwaka 1579 gy'emyaka 359 okuva kati. Kunze naawe ani aliba akyali ku nsi? Tukiddemu mu mazima nti tewali. Eno nno ye programu yaffe ekiri ewala wano ku laadiyo Kyabasa. Okyali mu programu ekiri ewala wano ku 88.8 rediyo y'obujjajja. Okyawuliriza programu ekiri ewala wano ku laadiyo Kyabasa Famma, era nga musajja wa Kabaka munnasinga ow'ensonga Wamala Balunabba nze nkyakutwala mu maaso, era katweyongereyo bwe tuti. Mu sabbiiti eno mu programu yaffe eno ekiri ewala wano ku laadiyo Kyabasa muleeta kumanya omukutu guno ogwa 88 katonyeze 8 leediyo ey'obujjajja
Empenduzo yaffe yatusembereza ebyawano mu Uganda. Mu kuttaanya emboozi yaffe eya sabbiiti eyise ku bantu abasinze okuwangaalira mu bufumbo mu Uganda. Naddala mu kwanukula obutereevu munnaffe Mwanje Gerard ebikomero mu kikuubo eyayagirira ddala twogerere ddala ku mugogo gwennyini ogw'abafumbo abakyasinze okuwangaalira mu bufumbo mu Uganda. Muganda wange Mwanje Gerard ebikomero mu kikuubo n'abawuliriza abaffe abalala mwenna. Abafumbo bano bengenda okwogerako sirina bukakafu nti be bakyasinze okuwangaalira mu bufumbo mu Uganda. Naye okusinziira ku kunoonyereza kwenkoze, nze nga Wamala Balunabba kambalangirire nti wano mu Buganda bandirye empanga, okuggyako nga nfunye oyo yenna mpa abalala abasingako ku bano. Kyokka ng'ebikwata ku bufumbo bwabwe birambulukufu era bikwatagana bulungi ng'ebyabano. Era njagala okwebaza ennyo mukoddomi wange ow'eŋŋonge, musomesa Wamala Muwanga gy'aviire Nabbingo, bwe twateeseteese ebigambo bino nga bwe byatuweereddwa muwala w'abafumbo bano, mukyala Nakibuule Maria Antonio oba Maama Paatu mu Nakayibe Masaka awangaala ennyo nabo. Abafumbo bano nno benjogerako ye mwami Joseph Wuunyi Musenze Kayinja. Wuunyi bwe liba likkaluubirizza muyite Winyi kubanga ekyo kitobeko butobeko kya kukyusaamu. N'omukyala Maria Mangadalena Namusoke Wuunyi ab'ekisoso ky'abakuza Masaka, nga bano bamaze emyaka wajinda 81 mu bufumbo, era nga bano baafumbiriganwa mu butongole ennaku z'omwezi zaali 8 omwezi ogw'omusanvu omwaka 1939. Omwami Wuunyi oba Winyi Joseph Musenze Kayinja yazaalibwa ku Kinyinya Nalozaali Buddu. Ennaku z'omwezi zaali 17 omwezi ogw'e11 omwaka 1918, nga kitegeeza nti omwezi ogujja Katonda nga ye mubeezi ajja kuweza emyaka egy'obukulu 12. So nga ye mukyala we Maria Mangadalena Namusoke Wuunyi yazaalibwa ekiwenda Kalungu Buddu ng'ennaku z'omwezi 4 Okitoba 1919, nga kitegeeza nti ku Sande eyise yawezezza emyaka 11. Kaakati mwami Wuunyi Joseph Musenze Kayinja yeddira mpologoma, so nga mukyala we Maria Mangadalena Namusoke Winyi yeddira musu, era nga mu bufumbo obutukuvu baabagattira mu Kereziya Evira Maria, ng'eyo ye waatandikira olugendo lwabwe olw'obufumbo, olugendo lwabwe olwa sakalamento eya matrimonio, obufumbo bwe bamazeemu kati emyaka wajindaba 81. Abafumbo bano bamaze emyaka 81 mu bufumbo, Katonda mu nsi yabawa ezzadde ly'abaana 12, naye nga 8 ku baana bano mwami Kitaka yamala dda okubeddiza, yabamira dda. Abakyali abalamu balinawo 4, era nga ku bano abana abakyali abalamu omukulu ye mukyala Nakalyana Tereza ng'ono atemera mu myaka egy'obukulu 8, era nga awangaalira Kanyanya mu Kampala. Abaana abalala bakyali abalamu ab'abafumbo bano mwami Wuunyi Joseph Musenze Kayinja ne mukyala Maria Mangadalena Namusoke Wuunyi abamaze emyaka 81 mu bufumbo ye Maria Vicensia Nakimera Mujuzi abeera e Makindye, Maria Edwig Nakimbugwe awangaalira e Masindi, ne Maria Goleti Nakayondo awangaalira mu Amerika. Abaana b'abafumbo bano 8 Omukama be yayita edda, kuliko 2 abaafa nga bakyali bato. Saaka abagenzi Engineer Joseph Juuko, Matiya Mawanda, John Baptist Walugembe ne Immaculate Nasiwa. So nga ye munnaabwe Deogratius Katajwa yabula bubuzi, taliiko mafiire. Abafumbo bano omwami n'omukyala Wuunyi Musenze Kayinja ekisoso ky'abakuza Masaka balina abazzukulu abakyali abalamu 24, abaana b'abazzukulu 38, saaka abazzukulu b'abazzukulu 4 okuli ne Redemptor Nannyombi eyamaliriza diguli ye. Kati awo kyentegeeza nti n'essuubi ly'abazzukulu b'abazzukulu nedda nti n'essuubi eriyo abaana b'abazzukulu b'abazzukulu litandise okulingiza. Muzeeyi Winyi Joseph Musenze Kayinja eyakamala ne mukyala we emyaka 81 mu bufumbo taggwako mboozi. Yasomera Nalozaali Primary School gye yajja erinnya erya Kayinja.
banne libyamupaatiikangako nti era liggwayo nti akayinja emmotoka ne bwekalinnya tekaatika. Mukulu Winyi Musenze Kayinja yali musajja mulimi nnyo owa ppamba era mwe yagula ekkanzu ye embereberye n'eggaali ye yasookera ddala mu bulamu. Yasuubulako emmwanyi n'asuubulako amatooke okugajja ekangulumira mu Bugerere ng'agatwala ejjinja. Yasuubula ku bisero, omulimu gwe yakola ennyo ng'ali awo ekyabakuza era ndowooza bamumanyi nnyo nga mutunda bisero ow'ebisero, muzeeyi yatundanga ebisero. N'akolako n'edduuka n'abayindi ebukeeri na Rozaali, awo we yavubukira. Muzeeyi Wuunyi Joseph Musenze Kayinja amaze emyaka 81 mu bufumbo ne mukyala we Maria Mangadalena Namusoke Winyi. Waliwo ebintu bibiri by'atayagala omalirize kumwogerako nga tobisiinyizzaako, era nange olw'obutamunyiiza kambisiinyeeko. Ekisooka nti emyaka n'eryanyi nga bikyamuwala tebinnaba kumwegaana, yavugako eggaali maanyi ga kifuba emirundi 16 egy'omuddiringanwa nga tawummudde, okuva e Masaka okudda e Kampala n'okukomawo. Saakolo yakuza emyaka 50 ne lwe yakuza emyaka 68 mu bufumbo, n'afuna omukisa ogw'enjawulo okuva ewa Paapa Ssaabalangira w'Ekereziya Katolika. Eno nno ye pulogulaamu yaffe ekiri ewala wano ku laadiyo Kyabbasa. Era ndowooza munnaffe Mwanje Gerard ebukomero mu kikuubo n'abawuliza abaffe abalala mwenna ebigambo bino mubitegedde bulungi. Nziramu okwebaza mukyala Nakibuule Maria Antonia, Maama Paatu Munnakayiba Masaka, muwala w'abafumbo bano awangaala nabo. Ndowooza bategeera Oluganda omutegedde. Ono mwana wa muganda wa Mwami Wunyi, naye yawangaala nabo. Kale muwala w'abafumbo bano awangaala nabo. Nkwebaza Maama Paatu mukyala Nakibuule Maria Antonia olw'okutusobozesa okufuna emboozi eno. Okyali mu program ekiri ewala wano ku 88.8 Radio Bujjajja. Okyali muwuliriza mulungi owa pulogulaamu yaffe eno ekiri ewala wano ku laadiyo Kyabbasa Famma, era nga musajja wa Kabaka Munnassinga ow'ensonga Wamala Balunabba, nze nkyagiri mu mitambo era tweyongeddeyo bwe tuti. Mu sabbiiti eno mu pulogulaamu yaffe eno ekiri ewala wano ku laadiyo Kyabbasa Kavumbeeza Mikutu, omukutu guno ogwa 88/8 leediyo ey'obujjajja, empenduzo yaffe yatusembereza ebyabanoonyereza. Mu kwanukula munnaffe Bastu Semuyaba wali ku ddwaliro ku Mabanda Emityana, eyatubuuza ku bapulezidenti ba Afirika be baali bawangudde mu kulonda nga bakyali mu ntebe, naye ne bakkiriza ebivudde mu kulonda era ne bawaayo obuyinza mu mirembe. Muzzukulu wange Bastu Semuyaba ku ddwaliro ku Mabanda awo Emityana n'abawuliriza abaffe abalala mwenna. Gwe nsoosezza ku lukalala luno ye yali omukulembeze wa Nigeria, Pulezidenti Ebere Azikiwe Goodluck Jonathan. Ngono mu mwaka ogw'2015 ng'amaze ku bwa pulezidenti wa Nigeria emyaka nga giigyo, baamuwangula mu kulonda kwa bonna. Era nga yawangula ye pulezidenti kati aliko Muhammadu Buhari. Era Pulezidenti Goodluck Jonathan Ebere Azikiwe, omusajja omusomesa era munnabutonde bwansi, yakkiriza nti ddala baali bamuwangudde mu kulonda era n'awaayo entebe mu mirembe. Owookubiri ye yali pulezidenti wa Somalia Adeni Abdallah Osman Dia. Ngono mu 1967 nga yakamala mu ntebe emyaka 7, baamuwangula mu kulonda kwa bonna okwali e Somalia. Era ono yawangulwa eyaliko omusajja we era yaliko Ssaabaminisita we kyokka ne batabuka, Abdurashid Al Shemake. Pulezidenti Abdallah Osman Dia teyamala na biseera, n'alangirira nti ebivudde mu kulonda abikkirizza, n'awaayo entebe mu mirembe mu 1967. Bw'atyo n'afuuka pulezidenti yasookera ddala okuwaayo obuyinza mu mirembe nga bamuwangudde ku ssemazinga wa Afirika. Owookusatu ye Bwezani Rupiah Banda eyali pulezidenti wa Zambia. Ngono mu 2011 nga ye pulezidenti aliko, baamuwangula mu kulonda kwa bonna, ng'awangulwa eyali akulira oludda oluvuganya gavumenti Michael Sata. Pulezidenti Rupiah Banda yakkiriza ebyali bivudde mu kulonda e Malawi, era mu kwogera kwe ng'awaayo obuyinza yagaa nti bannansi baali boogedde ekibali ku mutima, nga n'olwekyo kimukakatako okuwuliriza eddoboozi lyabwe awatali yadde okulikyusakyusa. Owookuna ye yali omukulembeze wa Senegal, Pulezidenti Abdoulaye Wade. Ngono mu 2008 yatigaatiga ssemateeka okusobola okuddamu okwesimbawo
avuganye ku bwa pulezidenti mu 2012. Era mu 2012 Abdullahi Wade ng'amaze mu ntebe emyaka 12 yaddamu n'avuganya mu kulonda kwa bonna. Era yali akulira oludda oluvuganya gavumenti Macky Sall n'awangula. Mu ngeri ensi yonna gye yali tesuubira, pulezidenti Abdullahi Wade n'alangirira nti akkiriza nti ddala baali bamuwangudde mu kulonda, era mwattu n'awaayo entebe mu mirembe. Owookutaano ye yali omukulembeze wa Zambia, Muzeeyi David Kenneth Kaunda. Ng'ono mu 1991 nga yakamala ku bwa pulezidenti wa Zambia emyaka 27 era ng'entebe ekyamuwoomera butooke, baamuwangula mu kulonda kwa bonna, ye yennyini kwe yeetegekera. Era yawangula omusajja eyali akulira oludda oluvuganya gavumenti mu biseera ebyo, Frederick Chiluba, omu ku bapulezidenti ba Afirika abakyasinze obumpi mu byafaayo by'ensi. Era ensi yonna yali erindiridde ekiddako, nga tebasuubira nti omusajja omukulu ono Kenneth Kaunda ku myaka 27 gyali amaze mu buyinza anaaba mwangu wa kusindiikiriza. Naye munnange ensi yeewuunya. Pulezidenti Kenneth Kaunda bwe yalangirira nti akkiriza ebyali bivudde mu kulonda, era obuyinza n'abuwaayo eri Frederick Chiluba eyali amuwangudde. Omulala ye President John Mahama owa Ghana. Ng'ono mu 2016 nga ye pulezidenti aliko, baamuwangula mu kulonda kwa bonna. Yameggebwa oludda oluvuganya gavumenti Nana Akufo-Addo. Era President John Mahama n'akola ekyobugunjufu, n'akkiriza ebyali bivudde mu kulonda nti ddala yali awanguddwa. Naye nno munnange yadde ebyo biri bityo, nga twogedde ku bapulezidenti abo be tulabye abaafuuka ba mwoyo gwansi ne batunda omwoyo ng'enkoko emira ensanafu, ne beeresa ebirungi ebiri mu ntebe y'obwapulezidenti, ne bakkiriza nti baali babawangudde mu kulonda era obuyinza ne babuwaayo mu mirembe. Naye waliwo era ne bapulezidenti ba Afirika ab'embazuulu abatali kyakulabirako kirungi, basooka okulemera mu ntebe nga bawakanya ebyali bivudde mu kulonda nga biraga nti bawanguddwa. Omu ku bo yali omufuzi wa Gambia, Pulezidenti James Junkungu Nasiruddin Abdulaziz Yahya Jammeh. Ng'ono mu 2017 ng'amaze emyaka 20 mu giijo mu ntebe, baamuwangula mu kulonda kwa bonna ng'ameggebwa Adama Barrow. Yahya Jammeh n'asooka akkiriza ebyali bivudde mu kulonda, kyokka nga wayise akaseera katono nnyo yeefukulula n'ekyusiriza mu kiti ng'embazzi n'abigaana. Era okubivaamu ensi yamala kumuteekako kazito, nga n'okufuluma Gambia yadduka na kiro, ng'ensi emutabukidde n'alyoka abomba n'agakutiya g'ensimbi. Omulala ye yali omukulembeze wa Ivory Coast President Laurent Gbagbo. Ono mu 2010 nga ye pulezidenti aliko, baamuwangula mu kulonda ye kennyini kwe yategeka. Ng'eyamuwangula ye yali akulembera oludda oluvuganya gavumenti Alassane Ouattara. Pulezidenti Laurent Gbagbo yagaana okukkiriza ebyali bivudde mu kulonda n'alemera mu ntebe. Bannansi beegugunga era amagye ne geetemamu. Agadda ku ludda lwa Alassane Ouattara eyali awangudde okulonda ne gaddayo. Era gano nga gayambibwako amagye ag'ekibiina ky'amawanga amagatte ne gakwata Pulezidenti Laurent Gbagbo ne mukyala we ne babajjako ku kifuba, nga babakkunulana mu mpuku eyali mu maka gaabwe, omukulu gye yali addukidde nga gy'afugira n'okuwa ebiragiro. Naye nga yalinda omusayi ne gumala kuyiika, amagye agaali gakyamukkirizaamu ne gatta n'abantu. Waliwo ne yali pulezidenti wa Madagascar, Pulezidenti Didier Ratsiraka. Ono baamuwangula mu kulonda kwa bonna ye kwe yategeka mu 2022. Pulezidenti Ratsiraka yagaana okukkiriza ebyali bivudde mu kulonda. Yalagira nti okulonda kuddibwemu. Kyokka yali amuwangudde nga yali mmeeya w'ekibuga ekikulu Antananarivo, Marc Ravalomanana, ebyokuddamu okulonda yabigaana. Ng'abanja kimu kyokka kumuwa buwanguzi bwe kuba bannansi baali bayogedde nti gwe balonze. Ensi ya Madagascar atabukira ddala. Madagascar n'eba ne bapulezidenti babiri, n'ebibuga ebikulu ne bifuuka bibiri, okutuusa Pulezidenti Ratsiraka eyali awanguddwa mu kulonda, embeera bwe yamulemerera n'adduka mu nsi n'awaŋŋangukira e Bufalansa. Eno nno ye pulogulaamu yaffe ekiri ewala wano ku laadiyo Kyabasa. Era ndowooza munnaffe muzzukulu wange Basitu Semuyaba awo ku ddwaliro ku Mabanda Emityana ebintu bino bitegedde bulungi wamu n'abawuliriza abaffe abalala mwenna. Bw'oba oyagala okumanya ebisingawo ku ggulire lino, genda ku muyungagano gwa kompyuta ogwa internet, ogende ku kibanja ekya africanleadershipmagazine.co.uk, byonna ojja kubifuna bulungi. Era eggulire eryo lye lifundikidde pulogulaamu yaffe ekiri ewala ey'olunaku olwaleero. Badde mulungi,
Pulogulaamu eno ekiri ewala okugiteekateeka n'okugikwanjulira mbadde musajja wa Kabaka munnasinga ow'ensonga Wamala Balunabba. Neebaza bannange Julius Mulemi, Yasini DJ ne Jonas Sembajjwe ababadde mu byuma okulaba ng'ebatuukako butereevu. Tujja kuddamu okuwuliziganya ku lw'omukaaga olujja mu pulogulaamu eno, Mukama Katonda bw'anaabanga akkiriza, Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda awangaale. 88.8 CBS FM.